who is not elected but continues to present himself as president, Museveni, has a son who is taking pride in having murdered many members of the party that President Wine heads. Ochegera yalinga demokrasi bajizala wakati yakukana hypocrisy yali fundamental change batufira bajifude no change ensongeza abalwanya zonna bazibukako nabo bakola biye bya amin naye nga yo constitution yaffe jakutawo nga tumaze okubatwala eruzira. Yes, tumwenyamu yadde ensonga ziri very serious. Bigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Amawulire agakagwa General Museveni obuwanguzi bwe yalangirirwako gye buvuddeko bumulakidde. Nkiddamu ono obuwanguzi bumufuukidde kye baawalula. Jjukira nti omusajja byabakama Engineer Dokitaali ng'ennaku z'omwezi 17 January 2026 yalangirira nga ye President yaddako oluvannyuma lw'akalulu akaakubibwa wakati mu bunkenke nga internet ejjiddwako ng'ensi yonna temanyi kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, ekyaleetera international community okwera ng'eyingira mu nsonga zino ez'eggwanga Uganda, nga n'omusajja eyali omukulu ddala eyaliko president w'eggwanga erya Nigeria eyali akulembeddemu abatunulizi b'ensonga z'akalulu k'eggwanga Uganda yavaayo n'ategeeza nga amagye g'eggwanga Uganda bwe gaawamba akalulu kano ak'eggwanga Uganda, ekyongera okulaga nti General Museveni akalulu ke baategeka ne byabakama tekaalimu mazima yadde obwenkanya. Era nga embooko tiya gaasi abantu abattibwa obutambi obwafulumye nga bulaga okutiikinga obululu okwetoolola eggwanga lyonna. Ampuliza bye bimu ku ebyo abazungu bye batunuulidde ne bagamba nti waliwo ekirina okubeera nga kikolebwa mu bannayuganda okubeera nga bafuna obuwanguzi bwabwe. Looya wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, omusajja amanyikiddwa nga Robert Amsterdam, ayongedde okuteeka akazito ku gavumenti ya General Museveni. Kyokka ng'ono si ye yekka, yeegattibwako ne looya amanyikiddwa nga Justice Kisakye. Ono ffenna gwe tumanyi obulungi nti mu mwaka gwa 2021 mu musango ogwawaabirwa General Museveni yali ku sayidi ya bannayuganda era nga yavaayo n'ategeeza nti Owinidolo omusango guno yagusala mancholo, ekyamuviirako okubeera nga atiisibwatiisibwa n'okwagala mbu okuttibwa mu ggwanga Uganda. Omukyalo ono n'awaŋŋangukira mu nsi za Bulaaya. Kati baseneta abavudde mu ggwanga erya Amerika nabo ne bongera okuteekawo embeera n'okuwandiika ekiwandiiko namutayiko kiweereza Donald Trump ayongere okubeera ng'apushinga ensonga z'akalulu k'eggwanga lya Uganda. Bino byonna General Museveni byongedde okubeera nga bimuteeka ku bunkenke. Naye nga nkugambye nti omusajja international lawyer owa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, Robert Amsterdam, ayongedde okubeera ng'ateekawo embeera n'okulabisa mwami Museveni n'obuziina obuli mu gavumenti munda ey'eggwanga Uganda, nga bwe ngenda okubeera nga nkulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okusinziira ku bbaluwa omukyala Justice Esther Kisakye gye yasindikidde omusajja byabakama Kyagulanyi ayolekedde okulayira. Jjukira nti General Museveni alina okulayira mbu mu mwezi ogwokutaano ng'omusango ogwamuwaabiddwa gumaze okubeera nga guggwa. Kati Esther Kisakye nga ssaabalamuzi mu ggwanga Uganda yali ku ntebe y'emu naye Owinidolo avuddeyo n'abaako ebibuuzo byaweereza byabakama ebirese gavumenti ya General Museveni ng'ewuniikiridde n'okugiteeka ku nninga nga bw'ogenda okubeera ng'owulira mukwano gwange. Embeera eyongedde okugagira mwami Museveni n'akakiiko konna akagenda okuwuliriza omusango guno ogwawaabiddwa omusajja Robert Kasibante. Jjukira nti General Museveni yakamala okubeera ng'alonda ssaabalamuzi wali mu bitundu eby'ekisozi era n'ateerebwako era n'alayizibwa. Kaakati njagala nkutegeeze nti omukyala Esther Kisakye ku experience gy'alina n'obumanyirivu bw'alina mu mateeka byabakama agudde mu katego ak'omukyalo ono nga bw'ogenda okubeera ng'owulira. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'akalulu kakamala okubeera nga kalangirwa nti General Museveni awangudde, yavaayo n'alangirira nti tetukkiriza byabakama byalangiridde era n'ategeeza byabakama apostinge byonna byalangiridde ne mu bitundu gy'agamba obubonero
oba obululujja n'Omuseveni bwamulangiriddeko nti gye buvudde ensi ebulabe. Jjukira nti kino mu mateeka kye kirina okubeera nga kikolebwa. N'omukyalo ono avuddeyo n'agamba byabakama akole ekyo kyennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kye yamugamba okubeera ng'akola, ateeke buli kimu mu public, ensi esobole okubeera nga etegeera wa byabakama we yajjanga byasoma. Kakati na kino ekibuuzo kikyagenda mu maaso n'okubeera nga kyetakuza bangi Bannayuganda emitwe n'abo bakakensa mu kubeera nga bagatta ebyava mu kalulu, kyokka nga bagamba mbu ne percentage eyagattibwako obululu buno bagenda okugigatta ng'esukka mu 100. Kakati bino byonna bibuuzo ebireetedde byabakama okubeera nga amaaso ate mwana wattu gamukanuka. Mpuliriza ng'ajja n'omuwozi yeewaana okubeera ng'anoonya Kyagulanyi, poliisi n'amagye nga balaga nti tebalina kye bamwetaaza era bo tebamunoonya, famire ye yonna bagiganye oba baganda be babaganye okubeera nga bayingira mu maka ga Kyagulanyi. Lwaki? Njagala osooka owuliriza ebigambo bino mu mwaka gwa 1986 ate we tubivaamu nkomewo tulyoke tusumulule olw'ogome. Young man is from Sweden. Sweden looked after my children very well and my wife. They are disciplined in Sweden. Ono anoonya Kyagulanyi mu budde buno amuyita Coward. Wano kitaawe naye yali yakamugyamu Ekizairo nga yakamukomyawo e Uganda kuba yali yaddusa famire ye Sweden Museveni kuba bo teyali aginoonya. Kyakola kati Kyagulanyi kati abaana be bakadooga abaalwano olwo omwana w'omukulu bamukomezaawo e Uganda bamaze bawambi bakadoogo bamuyimbira ennyimba ng'ali wali bw'abasekerera kuba yali alabira ddala bakataala. Kitegeera kati ono akugamba nti Kyagulanyi Coward lwakuba nti bannamawulire ba wano tebabuuza bibuuzo. Buno yali ava Sweden yo omulaba asika busisi waliwo n'abatugamba wano Kyagulanyi wakitaleeta ba Solomon Kampala. Ono omulabye ng'ali mu kombati yali alwana mwana wa mukulu bamugyamu Ekizairo. Mwayagala oteeka Kyagulanyi nti abaganda ba wano n'omusajja Museveni yabakozesa ne bamukweka kuba yali anoonyezebwa nga ayinza n'okujja mu famire ne bagitta nga teyogedde waali. Ssaawa zino yali ku mwana wa Buganda nga bajjajjaabe baalwana ono Museveni awambe. Yali ku mwana wa Buganda obudde buno amutadde ku bunkenke amutadde mu Ekizairo. Okitegeera maani nti ono kati alumba amaka ga nti yenno Kyagulanyi azayina ku ssente naye muhoozi oyinza otulaga ennyumba ya kitaawo mwe yali asula nga tannawamba kitaawo yali mwavu yali munaku. Nti olumba amaka g'omusajja gazimbye mu gavumenti ya taata w'embi. Gwe naawe tewulina kye wali okoze mu maanyi go oli ku byansikirano. Kati muhoozi tumugulala nga ali ku byensikirano nti taata we amusuubiza nti mwana wange ogenda sikira Uganda oba nagula ensi yange Uganda bayina emigabo. Nti omwana wa Buganda kati aliira ku nsiko naye nga lwaki kwesimbawo kujjawo namukadde w'emyaka 9 akyalowooza nti alinayo obulamu mu maaso. Ono ye ne bawalabe nga bavudde Sweden mu Ekizairo naye akugamba Kyagulanyi waki yeekwese ekyekango tekimanyi muzira. Kyagulanyi bano abasajja baagala kumutta kubanga bawaagula akalulu bamubbye akalulu tekimala. Nze nagamba kino kiringa bw'oba wali osomyeko n'otuuka mu bibuuzo n'obikoppa bukopi n'ofuna A oba 99% n'oddayo muzaddewo n'omulaga lipooti naye nga gwe okimanyi mu mutima wakoppye bukopi nti leero nakoze bulungi. Walayi ne bw'aba akuwaana owulira ng'oligirute. Kati ye Museveni nti yakozesezza ssente nnyingi n'ekibuli naye ng'ekituufu akimanyi teyafunye kalulu. Kati kimuluma ne mutabani we kimuluma. Era wano ali mu kulaga abasika abagenda osikira Uganda nti bano bonna boolaba wano mu butebe Museveni Uganda ye yagigula. Ono bw'avaako n'abalala batudde n'abakubba engalo abazzukulu bano bonna bajja mu lineage okufuga eggwanga Uganda. Olowooza yali wano Uganda kitaawe we yalwanira olutalo we yeesimbira mu gavumenti ya Milton Obote yabaddusa naye
Era wate Obote ffe tetwawulirangako nti yanoonya mukazi wa Museveni n'amuyingirira mu nnyumba ne baagala n'okumusobyako. Amini gwe batugamba nti yali mubi nnyo nga bo bye bakola mu broad daylight on camera. Olaba abasajja basokola ebintu ebyo ku kamera ne ku tekinologi aliwo kati off kamera bakola biki kyonna kati bali abajaasi bakiyimbira kyo ekyami abaana abalwana bakadoogo ne taata wa Museveni wuuyo saabaavu n'obwavu bwe bwali mumuunyako. Saawa zino yali mu kunoonya omwana wa Buganda alira Nowamahe General Muhoozi Kainerugaba. Ogutukamuzalo shanju na gumwe shanju nena ampuliriza gavumenti oba abakungu mu gavumenti okwera nga bavaayo ne bategeeza nti Kyagulanyi tanoonyezebwa era nga Prime Minister Nabbanja bwe yafuddeyo n'akakasa ne baminisita abalala ayogerera amagye Chris Magezi ayogerera poliisi bonna nga bavaayo boogera ekigambo kimu nti Kyagulanyi tebamunoonya era bo tebalina kye bamwagaza kyokka nga tejjukira nti mu maka ge eno waliyo abasirikale abakwata mundu waliyo Zikabangali waliyo n'ebiggwa abantu bangi abalabikiddwako oba abalabiddwako nga bagendayo ne bagaanibwa okwera nga bayingira mu maka g'omukulembeze Kyagulanyi nga ne bannaddiini olunaku lwe bagendayo twalabanga ebiggwa bajjawo bijje nga n'abannamateeka olunaku lwe bagendayo twalabanga waliwo okukubibwa kw'amasimu okw'enjawulo ne bakkirizibwa okwera nga bayingira mu maka g'omukulembeze Kyagulanyi kyokka olunaku olwaleero nga amagye ne poliisi bakugamba tetumunoonya kubanga baagala kuggyawo kiri nti abantu basobola okubeera nga batereka Pulezidenti Kyagulanyi oba basobola okukweka Pulezidenti Kyagulanyi ku security ne batamulabako nga General Museveni bwe yakwekebwa mu myaka eyo egy'ekinaana ng'Obote amuyigga ne famire z'abantu abamu nakugambye eyajjajjawo omusajja Lutamaguzi Ssemakula baatuuka okubeera nga bamutta ng'akwese General Museveni mbu mu kibanyi mu kiyungu ne bamuggyako omutwe naye n'atayogera waali kati General Museveni ne banne kino kye baagala okubeera nga bakweka kye baagala okubeera nga bajjawo nti Kyagulanyi naye asobola okubeera mu bannayuganda ne bamutereka ku security ne tasobola kubeera ng'emukwata kyova olaba nga bakugamba nti tetumunoonya ffe tetumuliiko nga baagala kuteekawo kiri nti singa baagala omukwata bandimukutte era mulimu abaavuddeyo ne batandika okubeera nga boogera ebigambo nga bagamba nti Kano Besigye nga bamugye Kenya mu nnaku 2 mu lunaku lumu kati Kyagulanyi lwaki ye ali mu Uganda tebannamukwata kitegeeza tebaagala bwagazi baagala kuggyawo kiri nti bannayuganda bamwagala era bannayuganda beetegefu okumutereka era bannayuganda beetegefu okulwanirira eddembe lya Kyagulanyi nga ye bwazze ng'alwanirira eryabwe kye baagala okubeera nga bajjawo kakati olunaku olwaleero Chris Magezi bw'abanga asobola okuba ne Nabbanja ne bagamba nti Pulezidenti tebamunoonya ate nga bo kye baayitamu naye kyayitamu olwaleero tebaagala kikkiriza lwaki famire ye bwekutte ekkubo okugenda mu maka ge nabo babaganye okuyingira ab'eŋŋanda ze babaganye okubeera nga bagendebwa Pulezidenti okukakasa ddala gy'ali kubanga nabo bagamba tetumanyi gy'ali jjukira nti poliisi yasooka n'egamba n'amagye nti Kyagulanyi ali wuwe era ne General Muhoozi n'avaayo n'atwitinga n'agamba nti ono tukimanyi bulungi nti ali mu maka ge era ali mu ttooyi mu kinaabiro munda kati bwe baategeera nti ono ekyamazima yabasimattuka dda n'afuluma amaka ge ne bateekawo kiri nti ffe tetulina kye tumwagaza era akwate kuwadde mu maka ge baagala dde mu maka ge bakwate kiwedde era nga n'abamu ku basajja nga Bamubaraka Munyagwa batandise okubeera nga batambuza eŋŋombo nti Kyagulanyi ali mu kuzannya katemba ali mu kuzannya komedi security ebeeyagala eyandikutte naye ate nga tulaba singa yali mu maka ge ne bamusangayo ne bamuggalirayo ne bamusibirayo era be basajja be bamu abandivuddeyo ne bagamba nti Kyagulanyi fala Kyagulanyi musiru bakukwatira batya mu maka nga bazze babikola Besigye ng'obiraba bakusibira batya ewuwo kati abasajja bano mu bigambo byabwe bazze nga baagala kukuba kiri nti Kyagulanyi ensi emwagala Kyagulanyi asobola otambula Uganda yonna nga tewali munnayuganda n'omu amuwaddeyo kubanga nabo bakiyitamu bakimanyi bulungi nnyo kansooke mwala okubeera nga nkwa famire ye olabe ekigituuseko olunaku olwaleero nga bagaanibwa okuyingira mu maka gye bagamba nti bo tebalina kye beetaazaayo era bo tebalina kye bamwagaza bw'obanga tolina ky'omwagaza tolina musango guwamuguddeko toyagala mmukwata toyagala mmusibira mu maka ge ate lwaki mu maka go mukyalimu amagye ne poliisi era ne gatuuka n'ogaana ab'eŋŋanda ze okugenda mu maka ge ng'omukulembeze yalondebwa
bannayuganda kugambye nti General Museveni mu mwezi ogwokutaano lwalayira naye simanyi oba anaalayira ku mawulire gengenda okuwa agava mu Bulaaya ew'omulamuzi Justice Kisakye Esther kyakoze byabakama n'okumuteeka ku nninga n'akakiiko konna ak'abalamuzi abateekeddwawo okuwuliriza omusango omusajja Robert Kasibante gwe yawaaba ogwa General Museveni. Ebintu Robert Amsterdam looya wa Robert Kyagulanyi Mitembo naye ayongedde okwera nga aluma ejjiiko agamba mu Uganda walina okuwerawo obwenkanya. Bamwinako obuzibu olunenfuna ku ssanyu neŋŋamba okay then kanzireyo awo definitely bwenzirayo ngenda kuyitawo buyisi nti communicating as a family tukedde leero ku makya we spent about 4 hours kugundi ku road block gye baataddewo naye nga ndowooza babaavu tebaggwayo ng'oli akubira ono olina akubira oli kankuddire bali bameka mu gundi emmotoka muzikebedde kakati gundi kale mulinde tubaddire nafuuka mulinde tubaddire so nze mbeera ndaba nga si kya buntu if omuntu eyeesimbayo presidential candidate asobola okubeera nga adduka bw'atyo okitegeera just imagine a normal human being kino nno kigenda eri mwe abantu be bayita bamwana yinki nti olaba Kyagulanyi first of all he was a big celebrity all over the world he is a presidential candidate nenga ali bwatyo ate kugunire kyanennyamiza era kinennyamiza leero okubeera nga tutuuse wano nga tulowooza ebigambo byabwe bye bayogedde bye bituufu naye ate nga bicontradictinga n'ebikolwa ebiri ku kifo nti nze muganda we olaba sisobola ku accessinga n'amaka ge oba mwali oba taliimu. Miki kyagezaako okwogera mujjukire nti poliisi wamu n'amagye bavuddeyo Ssebeggulo ne bagamba nti balina kye beetaagisa Kyagulanyi mbu era simanyi gy'ali magere wakaawe mbu simanyi biki mwabalabye nga bagezaako okwedifendinga mu ngeri emu oba endala kuba ekituufu kiri nti of course taliiyo era pulezidenti waffe akyalira ku nsiko so kati bambi beekozeemu mulimu olunaku olwaleero nga balowooza maybe abasajja bali bayogedde mu byadde bituufu kitegeeza baateesiga kati essaawa ne bwe balina obuyinza ku makage ne tukubiriza ne bannayuganda mwenna nti ekikyamu kiba kikyamu tekiri kwani akikoze wrong is wrong no matter who has done it and we should always and all condemn what is wrong tujjemu ekituufu mu kikyamu so nze mbadde nsaba amagye ne poliisi bambi mu bwangu n'engeri mubaketinga amaka ga mukulu waffe oba muto wabamu kubanga talina musango bw'aba alina omusango basobola okumuvunaana mu mbuga z'amateeka n'avunaanibwa ng'abantu abalala so what is happening now is not good. Okay, in English. Ekyogerebwa nti namwe akagamu ebyokwerinda babalambula. Nze drone buli ku makya n'ekiro nene bw'oba mpozi ng'ogikwatidde from a distance ne bw'oba oyagala okugira esimu bw'otyo okukola era ne kamera yagikutte yabadde yeewaka naye bugezaako okuta esimu nga bagiwanika waggulu nnyo nga bajjako n'amataala ekiro kati abaana nga bomanya abaana oluusi babeera bato ne boyagala okubakweka ekigenda mu maaso at the end of the day bamala ne bakitegeera naye nekiba traumatizinga nze ekyo kintuuseeko era nga drone zitanga oli najja n'agamba wamma nkweyo ssente mmeka ombuli information efe wa Mickey Wine munda olwo nga bagamba asikaali definitely asikali najja n'agamba nti munnange omanyi boss waliwo abaami bazze mu motoka bwe bati ne bwe bati baŋŋambye bwe bati ne bwe bati so nange kennyini awuva maki ndi muntu mukulu manyi ekigenda mu maaso mu ggwanga n'ekintraumatizinga so bannange ekikolebwa si kituufu kikyamu era nkikondeminga. Twayogeddemu nga famire tujje tukyalire ku maka ga muganda waffe oba olyawo tumuleetere ne kubyokulya tubeeko nekitukola ku maka ga muganda waffe naye kyamukisa mubi nti batuganye okujja tuli ono bamuyita Irene Kayemba bamuyita Sentamu Johnson bamumanyi nga maneja wa John wa Bobby ono Namuleme Catherine oli Kiwaire bamumanyi mbeera mbi nnyo nti etutuuseewo ate batulaze nti balina gwe balina okukubira ataakubiraani ne batubeesaawo essaawa nga 4 namba tuli awo paka okay kakati mukwano gwange embeera bwetyo bweri nga President Kyagulanyi Mitembo
abasajja mu kamera nga bannakugambye olunaku olw'ejjo bagamba nti tebalina kye bamwagaza, bagamba nti tebamunoonya era ye tebamuliiko, ali mu kudduka yekka nga tewali amugoba. Kyokka nga bw'olaba ebyogerebwa n'ebikolwa ekyamazima n'obiteeka ku minzaani, osobola okutwala ebigambo by'omusajja Mick Wine byakugambye nti bye boogera birala n'ebikolebwa birala, era tewabaawo ekkobaane oba akabadi ak'okutambuza eŋŋombo nti tetulina kye tumwagaza, tetulina kye tumunoonyeza. Olwo addeyo mu maka ge, abasajja bano basobole okubeera nga bakwata kiwedde oba oliawo ng'enteekateeka zaabwe bwe ziri, naye nga ne Kyagulanyi naye akyagaanye okubeera nga adda mu maka ge. Kakati nno General Muhoozi gye buvuddeko yavaayo ne yeewaana n'agamba nti ffe twayingidde mu maka ge naye Babi tetwamukutteko, yadde nga Babi yavaayo mbu n'agamba nti baamukubye, mbu bo tebaamukwatako, naye n'akkiriza nti mu maka ge baagendayo. Mu maka ge baali banoonyayo ki? Bwe bagamba emisana nti tebalina kye bamwagaza, bwe bagamba emisana mu bannamawulire nti tebalina musango gwonna gwe baamuguddeko era bo tebaagala kubeera nga bamukwata, onadduka yekka. Kati mu maka ge okugendayo, okumenyaamenya enzigi, okuyuzaayuza entebe ze, omusajja ono Kyagulanyi baali baagalayo ki? Baba nga baali tebaagala kubeera nga bamukwata, okukakasa ebigambo bya Zenga ayogera ng'ategeeza nti bano baagala kumukwata oba oliawo kumutuusako obulabe nga bw'azze ategeeza ensi. Kakati no Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nakugambye nti ayongedde okubeera ng'alaga ebitongole ebyokwerinda oba ebitongole by'abakwata mmundu nti binafu mu ggwanga Uganda, ng'akolera ddala ekyo omusajja amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni kye yakola mu myaka egy'ekinaana, gavumenti y'Obote, omusajja kawenkene Opeto. Muno mwe yabeerera mu ggwanga Uganda naddala mu bitundu ebyeruweero ng'abasajja bamunoonya ng'empiso, omusajja n'atalabikako paka ng'obuyinza abukutte n'abweddiza omusajja ono ow'enkofiira. Kakati no Kyagulanyi olunaku olwaleero kyatadde ku General Museveni mukwano gwange kazito ddala okulaba nga bavaayo ne bategeeza nti ffe tetulina kye tumwetaaza, tetulina kye tumwagaza. Ye lwaki sooka n'enkuwa ebigambo bino bwe tannaba kubeera ng'obiraba n'obirabako okakase nti ebigambo bye tukugamba bya ddala. Abasajja beekaliza ddala nga ne baminisita batandise okuvaayo nga bategeeza ensi nti tebalina kye baagaza Kyagulanyi, kyokka ate nga boogezako okukwata ekkubo okugenda mu maka ge, poliisi n'amagye agabembedde tebakukkiriza kutuukayo. Lwaki? Nkugambye nti Robert Amsterdam avuddeyo n'abaako byayogera. Ng'ovudde ku kiwandiiko kye yasindise okwetoola ensi yonna ekikwatagana ku kalulu k'eggwanga Uganda, nga ne America Donald Trump yagifunyeeko kopi, avuddeyo n'akola akatambi ku luno kengenda okubeera nga ate nkulaga era n'okunnyonnyola otegere nti Kyagulanyi essaawa yonna agenda kubeera ng'alayizibwa nga pulezidenti ow'eggwanga Uganda okusinziira ku Justice Esther Kisaakye eyadduka mu ggwanga Uganda. Byatadde ku mmeeza ya byabakama byongedde okutiisa n'okukanga General Museveni. Kyagulanyi ye yasazeemu kwekweka naye tewala mwagala ddembe lye, oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa, naye gavumenti temulinako musango. So kivuye ng'oba ayagala oba atidde ennyumba ye, ekyo kikye naye tewala munoonya naye tumanyi kyayekwese tujako nti tetulina interest muye, singa tabadde tumwagala nobula tukulya America tusobola kukyayo, naye tewala mwagala. So ayekwese ekifaananyi kye, hiding from his own shadow. So mubuuziza. Okay, kakati mukwano gwange baminisita bangi nnyo, nga ne Nabbanja Prime Minister yavuddeyo n'ayogera ebigambo bye bimu n'ategeeza nti Kyagulanyi mbu abantu okubeera nga babadde bajja mu bungi ku Laleeze, mbu babadde bajja kulaba muyimbi ow'obwereere, naye nga nabo beerabidde nti nga gavumenti ya General Museveni babadde bakwata abasirikale konvoyi ezisukka patrol ezisukka 40 ne baziteeka ku pulezidenti Kyagulanyi, era nga bajjayo n'embweko ne tiyaggaasi okubeera nga bagoba abantu. Twalaba nga agenze mu bitundu bya Western Uganda oba mu bitundu eby'embalala nga buli omu bw'amanyiiyo, ne bateekawo embeera ey'okumulemesa okutuuka ku bantu n'okwogera n'abantu. Lwaki bino byonna baali babikola nga baali bakimanyi nti muyimbi abantu gwe bajja okulaba? Bandirese abantu ne bajja ne balaba omuyimbi, tebandijjeko intaneti mu kulonda, abantu baali bajja kulaba muyimbi era tebandimulonze. Lwaki intaneti bagijjako? Kiki kye baali bakweka ensi ereme kutegeera ng'ate bagamba nti oli yali muyimbi era abantu baali tebasobola kubeera nga bamulonda? Kakati nno wano wonna
abasajja bano mu kwekaza bavuddeyo ne bakugamba nti Kyagulanyi ne bw'abeera mu Amerika tusobola ommuggyayo. Nga bo gavumenti bwe baba nga bagamba nti bw'abeera mu Amerika basobola ommuggyayo, bamukwate bamutwale mu maka ge. Kale ku luno bamukwate bamutwale mu maka ge batulage nti basobola ommukwata, nti teyababuzeeko era tebamanyi gy'ali, nga bo ebeewakana nti tumanyi gy'ali naye tetwagala kubeera nga tumukwata. Nkugambye nti bagezaako kusiiga kifaananyi nti bannayuganda tebasobola kukweka Kyagulanyi nga General Museveni bwe yakwekebwa mu myaka gy'ekinaana. Kyekifaananyi kye baagala okulaga nti tekisobola kubeerawo. Kyagulanyi tesobola kwagalwa kutuuka ku ssa eryo libeera nga gavumenti emunoonya n'abulira mu nsi mwennyini nga bannansi be bamukwese era nga be bamulina era nga be bamuterese. Kati General Museveni nga ye bwaze ng'akola enkola ze ayagala kulaga nti Kyagulanyi talina ago maanyi nga ye ge yayina okutuuka okukwata obuyinza, kubanga kino ekifaananyi kyandisiiga ekiraga ti Kyagulanyi essaawa yonna bannayuganda bandimwegattako oba oliawo okutuukiriza ekyo ekyokukwata obuyinza munda mu ggwanga Uganda. Kati nno bino byonna nga bikyaliwo ebiti. Amawulire agava ebweru w'eggwanga, omusajja Robert Amsterdam ng'ono eroya wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ku mutendera ogw'ensi yonna yavuddeyo danaata ekiwandiiko ffenna kye twalabye oba mwenna batambula n'omukutu guno kye mwabadde nga mutegedde nga twakibasomedde olunaku olw'eggulu. Kakati nno yerukeredde olunaku olwaleero oba gy'olabidde akatambi kano ng'omusajja Amsterdam yamaze dde okubeera ng'ate akatambi ate ak'obusagwa ddala akalaga biki ebigenze mu maaso mu kalulu k'eggwanga Uganda, n'avaayo n'alumba gavumenti ya General Museveni n'agyogerera ebisongovu. Mukwano gwange bye njagala owulire, omusajja ono agamba nti eno tekyalina gavumenti y'abadikiteeta yokka, wabula agamba nti gavumenti ya General Museveni erimu abasajja ababbi, abasajja abatemu, abasajja bakkondo, abasajja ba kifeesi be bajjudde mu bitongole mbu ebya gavumenti ya mwami Museveni. Era ono ng'agamba nti abantu abazze nga battibwa obuttibwa tabamanyi na muwendo munda mu ggwanga Uganda, ng'agamba nti Kyagulanyi okubeera nga mu 2021 yakubibwa bubi nnyo n'atwalibwa mu ggwanga erya Amerika okubeera ng'afuna obujjanjabi. Omusajja ono gye yakwataganira naye yalaba obuvumu, yalaba obumalirivu obuli musajja Kyagulanyi, naye kennyini nga ne gye buli kati akyabwewuunya. Ku bigenda mu maaso ku bavuganya General Museveni, Kyagulanyi bw'abanga akyasobola okuyimirirawo ne bannayuganda n'abalaga nti nsobola oyimirira mu General Museveni, kyandibadde kikolwa ekiraga bannayuganda nti mulina omukulembeze omutuufu, kubanga ebiri mu Uganda, ebigenda mu maaso mu Uganda, ono musajja akugamba nti ensi nga Cuba ze zibi experiensinze. Agamba nti gavumenti ya mwami Museveni y'abasajja abafere, y'abasajja ba kifeesi nga bw'olaba bano abazze bateekebwawo aba ghetto structure abayingira ku nguudo ne bakuba abantu ne bakugamba nti bwetukusanga okutte fulaga y'eggwanga Uganda tugenda kubba edduuka lyo. Kati omusajja ono kyavaayo ekifaananyi kyalaze ensi yonna, era ng'amawanga aga Bulaaya mayitirivu nnyo gakyefudde kyesirikidde, gakyetunuuliza kyamuli okubeera nga gakooneramu General Museveni nti ye mukulembeze omuggya ow'eggwanga Uganda, okuggyako omukago ogwa African Union n'omukago ogwa East African Community bye byokka ebyakavaayo ne byozaayoza General Museveni n'amawanga amatono ennyo mu Africa, kyokka nga n'agamu mu Africa gakyagaanye okubeera ng'ono gamutwala ng'omusajja eyawangula akalulu mu mazima n'obwenkanya, nga bagamba nti akalulu kano kakwatibwa ng'akalulu akali mu ggwanga erya Tanzania. Kakati omusajja ono agamba nti ensi esitule amaaso, ensi eyimuke etunuulire Uganda, era ensi eyimuke esobole okuyambako ku bannayuganda ku gavumenti ey'abasajja bano, gavumenti evudde ne mu bwaddikiteeta n'etuuka mu kubeera gavumenti ey'abakifeesi. Nga bwe nakugamba nti bw'onaawulira Sobbi nga yakulira gavumenti ng'afunyemu ku ssente, afunye amaanyi, ekikoosi ne kiba nga kyekikulembera eggwanga nti mu Uganda kyekiriyo. Njagala owulirize nnyo ebigambo bino bw'obivaamu, ate owulire omulamuzi Kisaakye bw'avuddeyo n'alaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo asobolera ddala okulayira ku bukulembeze obw'eggwanga Uganda ng'ayise mu mateeka nga ssemateeka bw'alagira. Olwo General Museveni n'aba ng'aggiddwa mu kibalo eky'okubeera omukulembeze. Ku kisanja ekyomusanvu Justice Kisaakye mwagamba nti Byabakama
yamulangirira mu bukyamu. Njagala oteekeyo amatu owulirize ebigambo bino. Who is not elected but continues to present himself as president, Museveni, has a son who is taking pride in having murdered many members of the party that President Wine heads, and has extended himself to a large number of threats involving loss of life. As you are aware, I defended Bobby when he was illegally taken in Arua years and years ago, and was with him, was able to free him from torture and get him medical help in the United States. And you know, brave beyond brave is what I can say about this man, who is risking his life for the people of Uganda. And as you know, 70% of the populace is under 17. And there is no question as to who won this last election. Well, but Mr. Amsterdam, some of Bobby Wine's critics say that they were reporting in the international media that he has been arrested by the police or the UPDF, the National Army of Uganda. However, the UPDF and the police came out saying that they have not actually arrested or kidnapped him. And Bobby Wine came out saying that he escaped from his house when, you know, security forces came there, and that his response or his statements are not credible. So why should people believe that his life is in danger, they argue? Your take? Look, let's be really clear. They shot his bodyguard in Arua. They shot the gatekeeper in Kampala. They've admitted to killing many of the members of his party. It is not a stretch to talk about the risk that Mr. Wine is in. All you have to do is watch how, I call them a militia, I don't call them police, how they've harassed and brutalized the people of Uganda who came out time after time to express their support for Bobby Wine, how they were gassed, how their ability to exercise their democratic rights were restricted illegally and unlawfully by a thugocracy. Uganda is a thugocracy. There is nothing, there's no word for what's going on in Uganda today other than a disgrace. And it's a barefaced thugocracy that the United States and every civilized nation should condemn. And Bobby Wine's safety, after having won that election, should be paramount in the minds of foreigners, especially foreign donors or those countries that work with Uganda. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya gene ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliwo omulamuzi omu atuula ku Supreme Court yafuluma Uganda nga takoze ekitawumuziddwa. Omulamuzi oyo bamuyita Kisaaki. Kisaaki okuva lwe yagenda mu ggwanga lya United States of America gy'abadde asirikiddeyo nakugambye eno revolution gye tulimu is mostly driven by America. Okitegera? Tuvudde mu kalulu. Twali twakava mu kalulu omukyalo ono yavaayo n'akola speech. Wamala okukola speech yali mu United States of America ayina n'ebintu byayogera byali bingi nnyo engeri gye babbamu akalulu kano n'engeri gye bakacyangamu. Olunaku olwaleero omukyalo ono avuddeyo agambye yeetaaga ademanding a publication
results eza 2026 general elections. Simon Byabakama ensi eyina kyegamba. Omukyalo ono mulamuzize ono atula ku gundi ya Supreme Court. Kitegeeza nti ono level gyaliko ya Chief Justice omukyalo ono demanding a publication. Muziteeke mu public. Mwakabba akalulu kano omusajja babatega amapeesa gano. Omukazi ono senga avayo na demanding kitegeeza ki Supreme Court kubanga gundi gyali ku level gyaliko ya Supreme Court. Senga avayo na demanding a publication kitegeeza zirina okukolebwa. Nkiddamu Muna Uganda just mark this. Omukyalo ono afuluma Uganda. Njagala ojjukira omukyalo ono atula ku Supreme Court. Omukyalo ono kisaache kwatuula. Okitegera kakati kino kiyinza n'okukulaga lwaki bayanguyiza okuwummuza Alfonso Winyiddolo. Kubanga omukyalo ono pano gy'abadde atuulako ya Alfonso Winyiddolo kwatuula. Njagala mumujjukire during the 2021 elections. Okitegera omukyalo ono tawummuzibwanga okuva ku bantu atuula ku Supreme Court ya Uganda tebamuwummuzaako. Era tewaliwo gundi yonna bbaluwa mpandiike nti omukyalo ono yawummuzibwa. Njagala ojjukire nti n'omukyalo ono yasaba okuwummuzibwa baakumumma bamumma okuwummula. Okitegera kye baakola kyali ki? Omukyalo ono n'agenda mu exile n'agenda. Kitegeeza nti mu constitution ya Uganda omukyalo ono akyali serving justice wa Uganda era ng'atuula ku Supreme Court. Supreme Court presidential petitions zonna gizitwalibwa. Njagala olabe etteeka eno bano bukyanga beepanka ono bamuyita Kyagulanyi. Bamuyita Kyagulanyi nabagamba okubba akalulu. Okubba akalulu kano kyangu. Kitegeeza nti omukyalo ono gundize senga teba publishinga kintu ekyo orders ze kubanga eno kooti yebeeragidde. Kitegeeza ki akalulu ako kalina and void. Kubanga adimandize publication baziteekeyo. Ono mulamuzi. Nkiddamu ono mulamuzi atula ku Supreme Court kwatuula. Kitegeeza ali ku level yemu ne Chief Justice kubanga pano gyatuulako yeeyo. Ono omukyalo ono asobola okusalawo ekintu kyonna kulwa kooti ne kulwa justice ya Uganda. Lwaki? Olw'ensonga nti omukyalo ono tawummuzibwanga. Tebamuwummuza justice yagenda mu exile. Simon Byabakama justice gwe bayita Kisaachi abadde agamba alina demand zaakola abadde akugambye mukwate ebyava mu kulonda byonna ebya 2021 2026 mubiteekeyo waggulu nga temunalayiza president mulala nti yawangudde akalulu. Akugambye ayagala publication ono mulamuzi wa Uganda serving justice ono serving one. Akugambye nti ayagala muzikwate muziteekeyo. Oshegera njagala olabe move eno ana akalulu akabye naye legitimacy yegenda bafuukira engolo. Egenda kubafuukira engolo. Kuba kati Kisaachi ono justice ali ku level ya Chief Justice kwali bali ku level yemu atula ku pano yemu naye. Pano tenayiibwa. Ono balayiza Chief Justice ne pano tebagironze. Balonze bakoze ki? Kye bakoze balonze omu Chief Justice Mbu balonze. Naye tulinawo justice ono mu mateeka Kabaka. Ono mu mateeka Kabaka bamuyita Kisaachi. Agambye ebintu mu publishing. Njagala weetegereze move eno. Omukyalo ono senga demand zino tezikolebwa. Omukyalo ono asobola okulayiza His Excellency Kyagulanyi. Kubanga omuntu yenna nga Chief Justice obanga ali ku level eya Chief Justice senga alayiza omuntu oyo abeera legitimate president mu constitution. Njagala twetegereze move eno. Omukyalo ne banga yonna abadde asirise ono. Okola yagenda mu exile abadde asirise. Yasooka kutuwa ngeri gye babbamu akalulu amaliriza akoze demand kugambye ono akikoze kulwa kooti. This one is a serving justice ono. Naye kugambye nti asobola okulayiza omuntu yenna kuwa president. Asobola ate senga akikola level gye babeera baliko yonna ebeera linkana. Kitegeeza awadde president legitimacy. Ekintu kino njagala tukijjukire Somalia. Katonda wange wano wetulaga wetuli nakugambye revolution yakatandika ebintu bitandise. Justice avuddeyo adimandinze result azagala. The same person ono asobola okulayiza Kyagulanyi nga president kubanga omukyalo ono eddala lyaliko yerimu n'erya Chief Justice bonna batula ku Supreme Court.
akakiiko ka Supreme Court ya Alfonso Winyidolo omukyalo ono kwatula kitegeeza level gyaliko ya Chief Justice senga akeera ku makya n'alayiza His Excellency Kyagulanyi agenda kubeera recognized nga president ekintu kino kyaliko Somalia njagala tujjeyo nakugamba ebintu bino tuli mu history mwe tusamulia Somalia balonda government Al-Shabaab yali government nga ne bagambe wangudde wa president America yavayo n'agamba ntayi tegenda kufuga Somalia tejja kufuga bakwata opposition leader yaliko by then in fact yali government bamulemezaako bulemeza kubanga ono yali wa opposition n'awangula akalulu Somalia ne bamukwata ne bamutwala Kenya n'alayira kuwa president wamala okulayira kuwa president emirimu gye gyali gikolebwa Kenya ebiseera ebisinga mpaka America yamugamba it is the high time to gende Somalia or take off the abali mu government bafuuka bayekera ba terrorist Al-Shabaab bafuuka ba terrorist okitegera era baba recognizing aba international terrorists wabula atono gwe atawangula kalulu bamulayiza kuwa president yafuuka president muna Uganda njagala wetegereze move eno njagala ogyetegereze bannange twalengeddeyo dafa aba foreign police bakabaka ba police zina bamanyi ekintu kye bayita geopolitics njagala wetegereze nnyo kati move omukyalo onaze mu equation y'akalulu ka Uganda Kisache Justice Kisache aze mu equation y'akalulu ka Uganda kiki babala sinna kitegeera I cannot confirm yet naye nga kimanyi nti kyakoze tosobola kulayiza president nga tonatuukiriza demand z'ono mukyala kubanga ono mukyala mulamuzi era atula ku Supreme Court ye top ya presidential petitions zonna gye baziteeka yenna ayagala okuchallenginga petition y'owa president atula ku Supreme Court omukyalo ono kwatula kwe tribunal oba kweyo pano nga badde atulako ne Alfonso Winyidolo njagala mujjukire omusango wa 2021 omukyalo ono yabigaana ebyamuteekako embeera yonna yamuforcinga n'okugenda ku exile n'ayagala resigning ne bagana kati mugenda kwejjusa lwaki temwamu resigninga lwaki yabawandiikira resignation letter temwagimuwa akazannyo kakyuse twandirabako ba president babiri nga balayira nkiddamu twandirabako abantu babiri nga balayira ku bwa president ate omu agenda kubeera legitimized kubanga ono wabeera nga asabye results zino nga yeetaaga publication eza 2026 elections kitegeeza azeetaaga mulina okuziteekayo this is a judicial demand ono mukyali empapula zakyazirina ekiraga nti atula ku Supreme Court ya Uganda kati senga omukyalo ono alayiza omuntu agenda kubeera president ate abeera legitimate president just watch the space akazannyo kakyuse kugambye sinnamanya game gye bazannya I cannot confirm yet game eno sinnagimanya naye nkugambye nti omukyalo ono omuntu gw'alayiza alina agenda kubeera president kati bano balina justice owaabwe yalayidde ekisozi Katonda wange waliwo justice yalayiridde ekisozi si mu kooti oyafi ono yagitwalira mu kooti kati kitegeeza omu agenda asavinga oli wabula tasavinga judiciary kubanga tukimanyi nti Chief Justice w'eggwanga alina kulayirira mu kooti kubanga emirimu gye gyonna agenda kugirekolera mu kooti omwami aliko Chief Justice Mbu eyarepresentinze Alfonso Winyidolo yalayiridde ku faamu ekisozi kati simanyi oba emirimu gye agenda kugikolera nte agenda kuwozesa nte za Yoweri Kaguta Museveni ekisozi kuba gye yalayiridde kakati yalayirira mu kooti era njagala jjuke nti ne pressure gye bamuteekako yagamba ye tagenda kugenda against Oyath gye yatwala talayirangako kusavinga interest za muntu wabula ggwanga olunaku olwaleero omukyalo ono ng'akyali recognized asabye empapula abagambye ebintu mubiteekeyo Mr. Simon Byabakama omukyalo ono tomuyisaamu maaso kubono justice mulambeera ali ku pano ya Chief Justice ono akugambye publication ya 2026 general elections muziteekeyo ono mulamuzi yalagidde ate atula ku Supreme Court ogenda kumujemera Mukama Katonda wange Katonda wa Yakobo ne Isaaka Shankara baba oh my goodness we didn't expect this coming nkugambye sinategeera kiki teeke eno sinagitegeera naye okuva presidential results bazirangirira ez'ekifere omukyalo ono yajja mu mawulire n'afulumya article namba engeri akalulu gye kabbibwamu n'alaga shamunensi y'akalulu ke Uganda
olunaku olwaleero move ey'okubiri gy'ateekinze abagambye mukwate results zonna muziteekeyo kubanga electoral commission erina website mwina website bakulu result tetuzirabayo mwalangirira nga 15 tulimu 26 kitegeeza wakayitawo ennaku tulimu 27 in fact kitegeeza kitegeeza twakayisawo ennaku 12 okuva presidential results ezalangirirwa ate nga muweebwa only 48 hours results ezo okuziteeka ku archive oba public domain ensi zonna neza accessing mwagaana kati justice Kisakya abagambye mukwate results ezo muziteekeyo naye nkugambye the deadliest move omukyalo ono kyasobola okukola gavumenti eno singa akwata presidential candidate n'amulayiza sinnategeera nkugambye simanyi move sagala mugamba ate Shama atugamba justice sasa agenda kumulayiza nedda naye nkugambye singa akola move eyo n'amulayiza ono agenda kubeera legitimate president wa Uganda agenda kubeera legitimate kubanga ekisooka bali results bagenda kwate bazitaddemu archive kitegeeza nti no bibalangirira byonna byali byabwe tebikkirizibwa biri null and void kubanga omulamuzi yabisabye okitegeera singa abadde kakweregenga Shama nenzija nengamba nti okay mutuwe results tuzirabeko nze byange doesn't matter netwogera ku muntu ali ku pano ya Supreme Court ali ku level ya Chief Justice kubanga omuntu yenna ali ku level ya Chief Justice kitegeeza naye asobola okubeera Chief Justice era omuntu yenna amateeka gagamba nti Chief Justice yalina okulayiza president oba omuntu alina equivalence ya Chief Justice omukyalo alina equivalence ya Chief Justice wetulaga n'abagambye tugenda mu New Uganda amuwakana kati kitegeeza senga mukwata n'amulayiza ono agenda kujja ne bakomando ata ebintu bitandise okunyumira eri foreign police zitambula kamba koleyo ne ka video my next video tugende ku mu foreign police kubanga nayo you are missing a lot okuva akaluka no ikakola ki bannange ebintu bitambulanga we twabibala nkugambye omukyalo ono nkiddiringanya emirundi senga akeera n'alayiza His Excellency Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi definitely agenda kubeera president wa Uganda agenda kubeera president wa Uganda ate senga abeera president wa Uganda kitegeeza omwami oyo asobola okufuna security nga twakamala okulaba ku Robert Amsterdam ng'agamba nti agenda kusabira His Excellency Kyagulanyi UN protection kitegeeza capacity gye bayinza okumuweeramu protection ene yawa president ate senga bamuweebwa kuwa president can come to any country and reclaim his throne asobola okujja n'aclaiming entebe nkiddamu these are the possibilities kati siri factual naye ndiko possibilities kiki ekisobola okutuukawo senga omukyalo ono alayiza His Excellency Kyagulanyi nga president wa Uganda nkiddamu kiki ekisobola okutuukawo incidence eno gye ndi mu kubanyonyolako yali mu ggwanga lya Somalia president wa Somalia yalayirira mu ggwanga lya Kenya wamala okulayirira mu ggwanga lya Kenya yabeerako mu Kenya akaseera n'amaana addayo Somalia ng'agenze ne America ne bagamba ono ye president alina okugituulako n'agituulako nakati yaliko kikakalulu akasembayo baagaana okukkiriza gavumenti ya Al-Shabaab yali ewangudde Al-Shabaab nakugamba yawangula akalulu ke Somalia it was a legitimate government yali elected by the people era nalayira n'okulayira ne bano ne balayiza owaabwe ne batwala owaabwe n'afuga Somalia kakati kitegeeza Uganda weeri Munnayuganda twesabire essaawa yonna twandira abantu babiri nga balayira senga omutakkiriza kubanga omulamuzi omutamuwaliza otuzino agenda kulayizayo gwamanyi nti ye yawangula oba alayiridde mu nsi ki kubanga president osobola okulayirira mu nsi yonna nga babeesinze ku conditions essaawa eno omusajja ono ali ku lwani kitegeeza nti conditions eziri mu Uganda tezimufevalinga kusobola kutekinga oath kololo conditions eziriyo eziri mu Uganda tezisobola kusupportinga His Excellency Kyagulanyi kutekinga oath kololo kiki bakola bagenda ne bakufunira ensi balaba nti oli safe ne bakulayiza nga bakozesa omuntu ali ku level eya Chief Justice owamu eyensi mobeera ova omukyalo ono atatanawumula kooti ali ku level yemu neya Chief Justice owa Uganda bali batula kuki
ye atula ku Supreme Court kwali kitegeeza senga omusajja ono alayizibwa agenda kubeera legitimate president Uganda twandigiraba ne ba president aba mugenda kulaba olutalo amapesa gatandise okumuvinga naye nkugambye nze wendabye kino obwongo bwange buddukiddewo Somalia nenzijukira ekyaliyo kyenkuletedde nenkwasigame muno kyekijja nkugambye it is a possibility kati nayo tugitadde mu kuchase tugitadde ku board tugitadde ku level kiki possibilities oba the possible outcomes ezisobola okujja tuzitadde ku level kubanga this is the second statement senkali zautu zino zigaana okuteekebwayo ku order y'omulamuzi ono ne zigaana okuteekebwayo kitegeeza eyo government si ntuufu gye mugenda okulayiza kati naye alayiza government endala okategedde twetegereze ebintu ebigenda maaso mu politics wa Uganda nakuganze bampita Dr. Shama politics mumanyi bagiyita geopolitics. This is how it is played and I accept to be challenged. Ti omukyalo ono omuntu gwalayiza tabeera president. I accept that challenge. Eyo ye panic maybe eriwo okuba nti banoonya omusajja ono ne mu busubi balowooza nsenene gye yesunsese bakimanya ajja kulayira kubanga ki already omulamuzi amulina